kitegeeza kati ku ssaawa zino n'obanga ogenda okukwata ttiimu ey'amaanyi tekikwetaagisa keera ku makya mukulu kaani n'olowooza nti ojja kuzuukuka ogenda ozanye ne ttiimu ey'amaanyi wakiri ofunayo buzi friendly match okubeera nga kuwola olunaku maaso ku tezikola ki era nze zino friendly match zange ssebo chairperson nzaagala era nzisanyukira era baganda bange beezanya nabo tewali gwe ngenda kukuba ndobo kubanga mmanyi nti alina kyankolera mu geemu eno nti tuli mu kuzanya tuzanye friendly match nga neeteekerateekera main kubanga main egenda kubeera mu enfuufu taata egenda kufumuleka era ku mulundi guno njagala obategeeza nti oyo omwala gwe bayita Nambooze agenda kufeesinga kyata feesinga simanyi oba ateeka okuba nga aziwulira eyo yali mukikintana simanyi ajja kufuna ali mukunga abantu tulabe genda muwagira omulafu oyo senyo nga alabe nga tekijja kusoboka geemu eno gyendimu yagombolola meka mukama yali antraininga nga mpise wakazi yalina ekigendo bwe nali nga mbeera sente bwa disitulikiti teyalinga yanokuli yaliweewo na trainingibwa okubeera nga nsobola okunoonya obululu mu ggombolola 18 era buli wamu nabeerawo feeling kisanyo nga anoonya akaki kati mukama yali aŋŋondezaamu nzijengo mukama era bo bajja kubeerawo kwewaana bino by'opposition naye kituufu head zone all factors remain constant Nambooze tasobola mu byabufuzi talina wayinza kunsobolera kubanga mumanyi biri ajja kuvuma alina bino gundi bino byagamba mbunvuma Museveni nfune simpasi nzanaafuna nfune simpasi yawe ekivumo kya Ssenyo nga kizimbirewa anti anvumira gyasinga okuma banaavuma ebifu bijja kuba bifu kubanga bano otubeera nabo tusiba nabo si bwe guli ye ate kizimbirewa tulina okugendako mu bikolwa bino byabadde alowooza bino byatandika okutambulira ngo ng'agamba ne agenti amukumidde obululu ngamba bambi mwebale nnyo mujja kujja muli ekijjulo olwaleero tebijja kuba bwe bityo oba tebijja kuba bwe bityo era bino byabadde atambuliramu ebyobukodyo biyitiridde kimujjidde ku luno ajja zikwatako ajja zikwatako naye wadde anaazikwatako ekiseera kyayitawo nnyo okubangira bamanyi nti mukodo nnyo era bajja kubanga bamanyi nti no azza katono kwekyo kyeyatwala okumala ebbanga ki nze njagala obategeeza era mbagamba mmwe abamaze okubeera nga mukama abawadde omukisa temwebaka tuteekwa okuba nga otambula ng'oli mukalu era kimanya nti weeteekerateekera bali abantu si b'amaanyi wabula ekigambo kimu era mbakubiriza okwekkiririzaamu tewali muntu yenna gwentya bwana chairperson bwana kambi nze tali muntu anyimirira maaso nanja kubanga ffenna bwe tuyimirao ne bwamuwangu tewali abaala basiika ffenna tukomawo okulaba kitegeeza kakati awo bw'obizannya bw'omanyi nange ntandika okulaninga benaakolaki nekkiririzaamu nti nja kubeera ssente bwaddise mukono nokyali mwana muto baba abandeera bakulu kibirige basa kikkiriza naye natuuka nenkola ki nenva ku ekyo nentwala Buganda nenva ku ekyo nentwala Uganda nga vice president so chairperson of one municipality treasurer waffe one municipality laga beyala waffe owa egombolero mu kawaida wesinyo waiseewo obukulembeze bwaffe naddala bano baganda baffe ab'emiroka bakandideti abasinga obungi bwenna mwayiseewo tasibe buli ffe twasigadde mu lugano n'abaana abalwewadde n'abalwewadde naye nakyo nteekateeka za Katonda era nze sejjusa okubeera nga ndemu twala omusavu n'okwebaza chairperson waffe olw'enteekateeka eno ekigambo kino omukiraba ng'ekyangu era tuyinza okukitwala ng'ekigambo naye tuyinza oba nga tukituuse amadisi agasinga obungi kubanga emirundi egisinga obungi abantu balina okumanya ekigambo kino kinene kubanga NRM ebbanga eddene
ezenga yatandikira naye genze ng'ekka mpola nga naye ekisingo gisa kiva mu kintu kino obutakola kino kyamaso kiwalizikizi nti abantu bamala okukeera ku makya ne bagenda ne bamala okweyusa essaawa nga twakava mu kamyufu ako koolaba kizibu nnyo abaamaze okweyusa okwesimbiramu nga bagenda mu meyi era abantu eri ku byalo oyinza okwekanga nga muyokande temwegase naye eri wansi eyabadde avuganya akamyufu gundi ne gundi awo ku kyalo okumuliraano nga omuliraano guno guwagira oli n'oli okweyuza kubeeyuzaamu bagenda okugenda mu kamyufu nga wakiri omuntu anoono wannuku naye nga talowooze kati ekigenda nga kati kambawo ekyokulabirako the constituency eno etuliraanye bagenda ne bagabana constituency eno ya Kibuule ne bagigabana Kibuule n'Ensubuga nga beenaaleero naye ebbanga lye baamala nga basima vale between the supporters of the two nenyako Kibuule wali emabega ng'agamba nti asanyuse kubanga Nsubuga akoze ki ne mugamba kati ate ofunye ekizibu abawagizi ba Nsubuga bagenda kuwagira wakiri abannuufu tebagenda kudda gy'oli kati tetubeera nga ku ground tubeera n'abawagizi ba movement naye bituuka mu kalulu ng'ate bikyula ekyasinga ngo bikozuka kye kimu ekyokubeera nti abantu mu kuvuganya akamyufu empalana gye bafunamu egenda n'etuuka mu bawagizi ne batuuka okuba mu kwekyawo kwabwe nga wakiri awagira ow'ekibiina ki tubadde tufuna ebizibu ebyo so ntwala omusanvu okwebaza ekyapasoni okubeera ng'enteekateeka eno okoze obuvunanyisa ku maximum okulaba nga Uganda nikonsayiro nga tukyali mu house ntwala omusanvu n'okwebaza abavuddemu ku lwaba naabo babadde bameka basatu ovuddemu ku lwamuno ate omulala bali basatu ndowooza bwe naamalira wano nina ekiramu kya buli omu ekiro kyangu naye kyekitegeeza nze nga kandidate abantu abo ebbanga lye bamaze nga beeteekiseteese okubeera nga bagenda okuvuganya okukeera ku makya ekyo n'okeera ku makya omuntu n'agamba nti nvuddemu ku lw'omulala oyinza obutamanya kyapasoni olimukuukoze obulimu kigumu nnyo nze kukyuka bukyusi nali nteeseteese okuvuganya akalulu kano nga mpita mu independent meeting ezaatuula okubeera nga zinzikiriza okuyingira meeting nze gamba bulire mu nsi mulemu akimanyi ne President Museveni akimanyi nakimugamba era mulemu akimanyi nti Mbabazi mukwano gwange amama Mbabazi mwekitiibwa mukwano gwange bampita mu lukiiko era twagenda ne chairperson waffe nga bagamba nti nga bamwasayiniza alabe nga nzira kati kati bwe kyatuuka kwalo kati bankwata nga anawera kasitayidde nekibadde kintuseyo kubanga nandibuze nga nakimanya naye bampita nendugamu ebaba nebagamba mbu ntwalaganya mpolampola ngono wadde atwalaganya bantu naye njagala obategeeza okumanya kizibu navayo nga mbagambye amazima amatuufu mukkirize mbagambye nti nzikiriza ebitundu 80 mu ebyo mumbeeyo chansi 15 nenerowooza nga tekyatulikika naye ngaomusajja oyo mutya muwe ekitiibwa ate namanya gye kyava okumugamba atuuze oluki nga kitegeeza sisitimu ngitegedde gyevudde naye ngaokukkiriza biki kubanga olina enteekateeka zozza okola ki olunaku olwammange olunaku olwammange olujja twagala tukakase constituency tugenda gikakasa ekyo manyi nti Katonda yampa ekisa ekyo wakiisa wakitwa omukisa Katonda yagumba nti feve eyo okusitula vibe nebeera waki wagenda kubawo vibe kumakintu njagalayo taxi nga 3 ogenda kwewandiisa kyenjagala okubanaga
bwe ba candidate muli ba candidate kolo nga tugenda mu procession zino ze tugenda okukola buli kitundu kijja kuba nga kina candidate wakyo tuli fenna emmotoka nga enteekateeka egenda kuba nnene naye abadde njagala gundi ono chairperson wa municipal yakyogeddeko nti bwe tuba tutuuka ebukeerere kati ate oweegunzi yeetaaga kwogererawo oba kitegeera kyetaagisamu oweebukeerere naye ayogererewa ekukeerera awo kakati kwolwo olunaku kyandibadde kyetaagisa candidate okwesobolako nawe nobeera ngo osobola okutambula nga ddala nawe olimu candidate eyo emmotoka emu tejja kukukola ki kukulema nawe bwe tutuuka nga tuswikinga mangu nti candidate bwe tugenda wa tugenda misindye oba kitegeera nti emmotoka mugiwe gaapu etambuli okumpirira nti weekola ki bwe tutuuka wali ateekwa okuba nga tubantula ngera bwogera nga bwe tweyongerayo tugenda kukola constituency zonna ku maanyi tugenda zikola kawedde mudda agaamaanyi ago galeme kubeera nti gambe kamwe obule gabenda ffenga pati tuli fenna nga gaffenga pati nze nandidduse mu kalulu bw'embeera nze tubeerenga tugamba tutuuse sena twawe sena we tuli kubanga ngenda kuya wajja kubawo oba byagala oba tebyagala nze abantu bajja kuŋŋaana oba baagala enteekateekangimanyi si motoka bumotoka manyi gyengenda okukola nti era abantu bagenda kuba baki bangi buli sente abantu bagenda kuba baki bangi kubanga manyi gyengenda okukola kati bakandideti baffe mu buli bitundu ng'ovaayo mugezeeko okubeera nga kwolwo olunaku awulira ng'akyagala atambule nga neyewulira nti kandideti akoze eki kubanga osobola okufunayo emotoka ezindi nawe ngaosobola okufunayo openinga gikole ki gifune watu kisobodde era naawe beera mu motoka yenkola ki ennungi era bwoba ogibuukamu nojja mwene eyange era osobola okwogereramu benga bwoba wate tobeera munafu nnyo emotoka ezijjayo abaana baffe abo muzisindike mu bungi abaana abeddegeera kibisenyaabo batugoberako n'abaana abo bajjukira tubagala tubeere nabo n'abalala bonna bonna ate era ekirala nti mujjukire nti baana bali mu kuteekateeka amaanyi gaabwe okulaga nti bawogerese nnyo naye twagala tubasingeko oba kitegeera twagala tubasingeko enteekateeka kyemanyizigala kwamba mukulu kawaida bano ez'entambula abakubi abo baayi waliwo ttiimu oyo omukulu oyo okubeera nga waliwo ttiimu egenda okubeera ku motoka ezo twagala takisi eziwerako takisi nze nina emmotoka nesente peza emmotoka 2 naye sente so abena abantu so ekigambo ekyo ku mande bateya basakali buki bakandidate mugezeeko kyonna ekisoboka kulanga buli omu yeteekateeka era omuntu anaamanyikinga baguuli abo kawedde mudda abeesimbyewo ali omu yekka Onalemba ekibuuzo ddamu okibuuzo bakandideti abagenda okutambula bakandideti abayise awulira okkiririza musenyo ng'oddala mutima mukkiriza musenyo gakulise ne ku kifaananyi
buli candidate awulira nga akkiriza museka omukkiririza ganzikiririzaamu nja mbasaba okwata ekifaananyi kyo kyowulya ekigenda okubeera ekya posita kisindike wa chairperson wamananika bijje wandi genda bakolera posita nange nandibadde nga njola nnyingaabo naye nze seekubagiza oba muntu obadde seekubagiza ngako mbeera gyembulaki bamanyi Katonda alina enteekateeka lwaki asazeewo mpitirewa awo era sewo chairperson njagala okutegeeza nti ndi mumativu okuyitira wenkolaki wempitidde kubanga mmanyi ate mwenna njagala mukimanyi era tolowooza nti okubeera ng'okedde ku makya n'ogamba nti oyiseemu nga bw'oyiseemu kuba mu ngalo naye njagala omanye nakyo kirina obuzibu bwakyo tuli fenna kubanga wano mu kamyufu oyiseewo buyisi kugenda kulumba kaki waliwo okugenda ku makya n'ogamba ogantu oyisewo ate n'ogenda ne weebaka naye nze ne bwe nandibadde mukayamba okuba kwabo abeebaka sijja kukola ki ebiseera byengenda okubeera nga ntambula ekigenda okukola posita waliwo enkola eya document kigenda nga document